abantu nganda bujisimu fugize njagala omwogezi w'amagye wano omwogezi wa polisi njagala family ya Museveni yonna ebeereko kuno njagala ba Piero yubajje kuno njagala Barambaro Gahare kabandamaana abeere ku video eno then tuleko tambule video tugigulewo nga bulijjo bwena okubeera sigenda kwogera bingi nnyo bwe mmala basaba okutambuza akatambi kano ngenda kusaba okusembya president kade kakodyo nsaba muntagingira president akyale kwana ku page era muntagingira okubira essimu then mumale mumpite ba comedy bitukola mulimu gwegumu wano kwogera oba ali ku TikTok oba ali ku Twitter oba ali ku Facebook mbasaba mbayite bajje ku wano nibiga byengendo bagamba then tuleko tusembule video ngenda kusoka kuisa obulango biri bwa nchuka then tuleko tusembule video eyatulese obulango biri bwa nchuka tusoka nakono obukulembeze bwa national platform Sako People Power mu bendo lya Bungereza oba Twitter chapter UK chapter bakutegeza demonstration will take place on Friday 22nd May 2026 time 11 a.m. up to 4 p.m. UK time at the Uganda High Commissioner London Uganda House 5859 Trafalgar Square London WC2N 5DX Dictator Museveni is illegitimate. The diaspora do not recognize Museveni as elected president. Free all political prisoners. Sanction dictator Museveni. For more information, please contact the leadership of National Platform UK chapter. Mwenda banayogera bwangala mugwangala ya Bungereza abakulembeze banyichuka Sako omusinde ko kutegeza bagenda teka okwekalakasa ku kitebe ekikulu ekya Uganda mu gwanga lya Bungereza mu kibuga London ngena kozomeza 22 omwezi ogwokutano mwaka 2026 ku ssaawa 5 ez'okumakya kumekeze saa 10 ez'akongezi so mbere mbungi musobole okubanga mukwasaganya okukalakasa kuno kwe kuno ono wamanga mwenna bategeza mwenna tewerabirayo vuvuzera tewerabirayo bendera ya Uganda tewerabirayo ebipande okuba nti bigenda maaso okutegeza bana Uganda okukalakasa kuno kugenda kubeerayo. All right, akalanga kasoka kawere kalagena kalanga kokubiri. People Power National Platform Nope Diaspora Los Angeles Convention 2026. People Power National Platform Nope Diaspora Los Angeles Convention 2026. A theme: onwards towards Uganda's liberation. The convention will take place on 13th up to 17th of August 2026 at Hilton, Los Angeles, 5711W Centenary, BLVD, Los Angeles, CA 90045. For more information, please contact the leadership of National Platform, California, USA chapter. For more information about this convention. Kali mwenda bana Uganda bali mu America, mubereyo mu convention egenda kubera Los Angeles ku Hilton Hotel, kugenda kubera ku activities nyingi, kubera ku boat cruise, okubukinga ne okusula bulungi, contacting abakulembeze ba National Platform mu bendo areas Los Angeles, California, bakutegeeze ebisingawo ku kalango kano bajja kuba bakubulya bulungi nnyo ekyetaagisa mu nkola yonna mu kubukinga n'okutegeera ebigenda maaso ku conference eyo. All right. Olwokuba nti olunaku lwa Sunday abantu abasinga bungi bawumuddemu abalala banyuse njagala basaba buli omu otuula kalira tukwate akatambi kano n'obwegendereza Consultant Daily Drinking Generals kansoke empisayo ebigambo bino bisatu bina njagala otegeeza bana Uganda mwenna mu nsi yonna abali Uganda n'abagenda okulonda ekigula Magala Eddiba emitimbagano ebiri egibadde ku bwenyi bw'ekitabo gye mbadde nkozesa okuli LBS TV Vegetable Lumbye Broadcasting Service tekyali mikono gyange abatamanya ngamba bagitwala byonna biwandiikibwako sibivunaanyizibwako page abatamanya ba government bakola kibagitwala ne Fred Kajubi 2 eyo page nayo abatamanya ngamba bagitwala sijinako buvunaanyizibwa nebijiwandikako byonna sijine bawandikako ngenda kusaba nga bulijjo mu unfollowing pages ebbiri era muzi reporting ku Facebook wabula bakubuuza ensonga lwaki reportinga ensonga ekuriportingisa osobola okugamba nti harassment ekigambo kyonna ky'onoosanga bakwa option kyo wandika oba hacked osobola okuteekawo reason yonna then nosindika no posting n'ogamba ekyo mbasaba
mu lunaku lumu osobola okuwabira page ezo ne bazijjako. Nkiddamu mbasaba page ya Lumbuye Broadcasting Service yatwalibwa sigiinaako ovuna ne bikolebwako sibimanyi. Ne Fred Kajubitu naye bagitwala ebiwogendekwako sibimanyi. Wabula nkusaba mwena abadde bagigoberera you unfollow, but before you unfollow nkusaba reporting a pages ezo. Bajja kuleetera option nti reporting kuki gwe kyolabanga kye kisinga okuba kiyinza okuleeta page ogiwandika ogiblokingisa kyoba oteekayo opostinge then yo Facebook kasita munawera abantu abasukka mu 1000 abantu abasukka mu 1000 buli page nga mugiwabidde bagenda jiggalawo eya hackinze abenga yakoledde bwerere ate ng'ekikwewuunyisa abamu kuba hackinze kwe bali kuno era bazze essaazi no batudde ba NRM kwe bali kati ngenda kusa please genda abantu 1000 mumala page ezo zirika abantu almost page zo nabo zigattamu 2 zirika abantu bagenda mu mitwalo 6 kati page ezo bumberako abantu 10,000 ne muziwabira buli page mwandika bero 10,000 kiba kitegeeza nti page bagenda zijjako kimbasaba then tugende maaso bwe mmalo basaba ekintu ekyo njagala tutandike video mu buterevu bwa leero gwe wenna nsaba ali okumpi ali diddigi wali ne family yonna bagitaagenge nzize zibambula ebisigadde mukama y'anaamanya era nga ngenda okwambula abatamanya ngamba bano njagala kusooka kuteekawo kwogera bigambo bino ensi bitegeere njagala ensi ekole ki ensi etegere bigambo bino okusookera ddala waliwo ekintu ekigenda mu maaso kyemutannamanya kyekiriwa mu video gye nakoze olunaku olwokutaano nakinyonnyodde nabagambye legitimacy ya Museveni yagaana era tebamulicognizinganga wadde yeerayiza nkiddamu Museveni is not a legitimate president of Uganda newankubadde yeerayiza directed president of Uganda recognize Robert Kyagulanyi Ssentamu era ali mukola kyonna ekisoboka kyobula nti asirise temuloza ntakola ali mukola era lwanaavaayo ku ssaawa entuufu ajja kuba bategeeza mumpulidde bulungi nnyo kati legitimacy alina oginoonya ate the same time ng'ayagala kuva mu kintu kino ayagala kukola kye tuyita transition okukyusa obukulembeze obwejjako abukwasa omwana yes yalayidde mu kifaananyi waali naye omwana we ne Sali Musale bamu okufuga eggwanga eryo naye nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka kati gwatannakitegeera nziza okutegeeza nga ngenda kwambula famire eno nkiddamu njala okiwulirize Museveni talere giti kubeera president wa Uganda wabula essaawa zino akola transition okukyusa obukulembeze ng'ensi tetegedde abukwase mutabani we naye ng'akikola mu bumenyi bw'amateeka kansooke nkugamba ekigambo kino komuledi yenna gwe tukola emirimu gyegimu ku social media njala kusaba muganda wange tuliwanya entalo nyingi nnyo era tukyalana entalo tezinaggwaayo ngenda kusaba newankubadde oli musanyufu nnyo ku byatuuse ku Anita Amongi n'abali banguzi baatuteza akanyebwa ako kalungi nnyo era kalungi okukasanyukiramu naye akanyebwa ako saagala mukawe nnyo mawulire nakapromotinga kuba tubatuyambako legitimacy ya Museveni n'okupromotinga muhozi politically kibatusetinze tugenda kivuunuka tutya nasabye ba comrade mwena bali mu comment section buli kintu kyonna kyosanga ku social media platform muteekeyo corruption scandals za First Family nazo nezibadde mu Uganda era mu kikoze bulungi mubali ddala kati ngenda kusaba comrade mwena boogera ku mitimbagano please musooke muli ewa ensonga za Anita Amongi ne muhozi musooke muziri ewa kulwokutano bye nabagamba mu video eyo nembagamba nti nennamereke nnyini abadde gwe basimye okuteeka ku Anita Amongi nembagamba era talina buzibu bwe yavudde yayogedde kati mubakugambye ekintu kitwale nti ekintu kiri ABCD kati mugenda kusaba ensonga za Anita Amongi ne Didigi musooke muzeesonyiwe tufokasinge ku bintu byaffe. 1 tulabidde ba political prisoners tulabidde DRFOM kyekintu ekikulu ennyo DRFOM tuzeerabidde okuteeka pressure ku Simon Mugenyi byabakama tumwerabidde tumujeeke nga tufokasinge ku Anita Amongi ne muhozi bagenda kuvuga ekintu kino mpaka banakyagalira kubanga kibatwaliza obudde yensonga lwaki bakyongeddeko ne Ebola
obadde tonnakyetegereza ensonga ya Anita Among bajongeddeko Ebola nti Uganda yafunye outbreak y'Ebola era temubeerawo ne mweyibala ne babayinza obbassa mu lockdown nkiddamu temuddawo ne mweyibala mu wiiki eno etandika enkya bwe kutaba kusaba bayinza obbateeka mu lockdown bino bino baagala bikola nga baagala kendeeza force gye batamanyi gyeva kati mugengenda kusaba wena comrade gy'oli please ensonga za Anita Among musooke muzireke ne Didigi batujja kuba political prisoners batujja kudyera forms batujja ku legitimacy ya Museveni batujja buli kimu ffe tufokasinze ku Anita Among no ey'ensonga ntono nnyo ku tugoba kati okumanya batidde nnyo y'ensonga lwaki baleese n'ekirwadde ky'Ebola ne bakironkinga nti mu Uganda mwekiri bakyongeddeko era mbagambye temwewuunya nga bagambye nti bapulaninga lockdown very soon kubanga batandise ebiwoziwozi bwe Ebola yazze mu Uganda kubanga baagala funa World Health Organization ate the same time bakikozesenga okukuteekawo kafyu okulimitinga movement z'abantu kubanga bali mu fear tebamanyi kijja awo tuvuddewo kyenjagadde obbasa mwenna bwe tumalaawo banyabo ne basebo nakola video ku lunaku olwokutaano nemba nnyonnyola buli kimu kyonna nga bwe kirina okubeera mwakitegedde era buli kimu kirabye kati olwalwo njagala nkuwa obujulizi ngenda okutwala okutegeera ensonga zino ng'ozitegedde bulungi ekisookera ddala National Resistance Movement eya Museveni eyava mu nsiko ng'eva mu from NASA nejja neyeekyusa mpaka mu NRM mugikubye n'evunda baba yina okuddamu okweyubula buto beeyubulira mu ki Museveni kwe kutondekawo PLU is part of NRM nti nga Museveni bwe yatandika bwe yajja ne UPDF n'amala n'atondawo SFC ng'eyina kuma family ye nemaliriza ng'egenda taking over UPDF kati Museveni bwe yamanya nti NRM batu bagikooye n'atondekawo PLU etandika okweyubulira muli ngalo za kigenda muyamba kati muganda wange teri ali mu PLU atabadde wa NRM nkiddamu teri abadde mu APLU agirimu nga tabadde wa NRM bonna ba NRM just baagala teekawo kifaananyi nti PLU kintu kipya kumbe kintu kikadde kya NRM lwakuba nti kirimu abavubuka n'abayaaya ababbi kati omala okutegeera ekintu ekyo njagala kutegeeza nti it's not all about corruption no they are promoting Muhoozi Kainerugaba politically nga baagala transition lwaki Museveni ekintu kye kimuvunzeeko obudde talina transition tasobola gikola publicly kubanga ejja mulya ayina kikola mu nkola ey'amagezi gye yabataddemu ne mutagitegeera the mother of corruption the grandfather of corruption is Museveni and his entire family so there is no way ate omwana gobazaala omwana tata corruption gwazaala mwagenda kulwanisa corruption no tekisoboka naawe kiteeke mu bwongo nti jjajja wa corruption ye Museveni omwana gwazaala ye corruption ye Muhoozi kati ate Muhoozi amanyise corruption tekisoboka wabula Museveni olwokuba nti ayagala promotinga mutabani we ayagala muleeta agambe nti omwana ono alwanyisiza corruption n'abannemu okukwatako bonna abakoze eki abakutteko bapromotinge Museveni era eriyo embaata zaane tezijoga nti olaba yakutte ku banene yajja okusobola kati mba muwa political mileage ne legitimacy Muhoozi ng'omuntu ekyo nkibanyumire mu kitegeere kati mwali temwana kitegeera bulungi nnyo naye bano abasajja okuba nti balina kawo mentality be-exposinga move zaabwe na buli kimu kati tuula ndikuviire ku ntono akatambi katandise akatambi kakoze eki ngenda kuzanyira video 2 olyoka okakase ove wano nga kyogenda okukola okimanyi katutandike na kano olebala mbaruga hare wa PLU ate nga wa NRM byayogera njagala biwulize bulungi nnyo Sanja no sleeping Sanja no corruption Sanja transition Sanja new energy Sanja
stock and food zero. Kisanja, recover all the money. Kisanja, working hard. Moz, Tasaga. Thank you, President Museveni, for declaring Kisanja, no sleep. I'm not going to sleep. President said no sleep. And I'm working day and night. Enjoy kuto muliro. Banange, nabagamba Muhozi Tasaga. Mujja muwulira. That man? Okitegedde. Nkuddemu vidiyo eyo njagala okwata ekigambo ku kigambo kubanga abantu balina kawo mentality beerabisa njagala okwata ekigambo ku kigambo wulira. Sanja no sleeping. Sanja no corruption. Sanja transition. Kisanja, new energy. Kisanja, stock and food zero. Kisanja, recover all the money. Kisanja, working hard. Muhozi Tasaga. Thank you, President Museveni, for declaring Kisanja, no sleep. I'm not going to sleep. President said no sleep. And I'm working day and night. Enjoy kuto muliro. Banange, nabagamba Muhozi Tasaga. Mujja muwulira. That man? Oyo omuwulire kati njagala owulire kabanda maana. Njagala owulire nkuwa video ku video okakasebe nakugamba ku Friday. Nkuwa video ku ki ku video ate kigambo ku kigambo. Twagala okumalawo enguzi mu Uganda. Omuntu eyatandika okwogera enguzi mu okulwanyisa impunity, state capture, obubbi obuli mu gavumenti ye Muhozi Kainerugaba. Kitulina okukola yayina eddagala. President Museveni 2026 tukusaba taata otukulembedde ekimala era tusiima wumula. Enguzi eno gye tuli mu kwogerako togenda gisobola olw'ensonga nti ye President Museveni enguzi kyatagenda gisobolera. Bino byonna ebireese obuli bw'enguzi yabitondawo. President Museveni tugamba nti districts nyingi ani yazitondawo. President Museveni. Constituencies nyingi ani yazitondawo. President Museveni. State capture kati nosanga ng'omuntu atalina kifo mu gavumenti nga yakulira okutwala abantu wa president, yakulira ba investors, yaleeta abasuubuzi b'emmwanyi, yaleeta yakati yakulira abannamawulire. State capture nti president alina bwe yenyenyeza bwagenda okugira bwati nga nti anti Kayindo otafiire kati newankubadde ettaka yalibbi muleke kubanga yaleeta busheyi abantu beyo bajja kunyiiga. State capture ino okuvaawo nti Kabanda bw'ababbi ekintu nti abaini mubende bagenda kunyiiga. Tetulina mu kujjanjaba kiwundu, tuli kimasaajinga. Kati ababaddeko ku vidiyo y'olwokutaano mwenna wandiikaawo ogambe ti kati okitegedde kyetugenda okulwanyisa. Abaddeko ku vidiyo y'olwokutaano ngamba nnyonnyola mbasunsulira njagala ogambe nti kati okitegedde nti they are promoting cow dancer Didigi dere drinking general gwe promoting a political news kati okitegedde. It's not all about corruption, no. Museveni kadi gy'abadde asigazizaayo gy'ali mu kuzanyisa okupromoting omwana we. Ngenda boy information mugenda kutya. Kadi gy'abadde asigazizaayo yeyo okupromoting omwana we ne kati kadi njagala tugikube. Nsaba chapter zonna eziri mu Bulaaya mu Africa mutandika okuteekawo demonstration ku kintu kino. Nsaba abakulembeze ba national platform abali ewakana abali mu diaspora mutandika okukuba ekintu kino. Bakomrade betukola emirimu gye gimu nsaba mutandika okukuba ekintu kino mwenna mbasa mukuba ekintu kino. Transition egenda maaso nga beyambisa corruption. Nkiddamu transition bagikola nga beyambisa corruption. Nakikubye ku lwokuta nemba forensics kati mbawadde full evidence ey'ekintu kino zamukitegedde. Mbasaba mwenna bakomrade mwenna bakola video nkusaba musooke mufokasige ku kintu kino mukikube. Mukiteeke wansi. Lwaki mwino kikube kiteeke wansi? Kavudde kwanjula kati katandise. Kavudde kuki? Kati mukulu. Dere drinking general the cow dancer. This message goes direct to you. The Uganda Constitution, the CDF is supposed to be non-partisan
and has no role to play in Ugandan politics spectrum. In fighting corruption, IGG, police, Auditor General are the one mandated to do work of fighting corruption. The government officials bring them to the courts of Uganda. Mukulu Museveni ne familia mwayaba yaye. Ensonga lwaki mubuzaabuza abantu. Kamaro bakuba mulyoke mutegere one. Museveni yalowooza tukyali mbiri ebiseera by'ekinaana we yajjanga n'ayogera n'alimba abantu ng'ali mu deception bakkiriza. Bw'alimbye abantu okumala emyaka 4 ng'ali mu deception kati kyekitabo kyakwasiza mutabani we amukwasiza deception book naye atandika okulimba. Akatiba Museveni kabadde ajjiramu nga yeesiga akazigo n'amala n'atulaga akabina nga kali weerere. Kati ke katabo kakutta akadde mutabani we naye ajjidde mu deception mbwe yaki egy'okulwanyisa corruption. Okitegedde bulungi nnyo. Kati ezo all tactics ze twagala okuba zaletedde mutabani we Busimanyi ageza kulwanyisa corruption. Ekyo never. Ekisookera ddala DDG, the drinking general, the cow dancer, Taina mandate is just a UPDF serving officer. Omulimu gw'okulwanyisa enguzi gwa Inspector General of Government, IGG. Police ne Auditor General, abantu aba tebayo basomerako DDG. Era DDG kyakola kiri unconstitutional. Era tekiri mateeka. Olwokuba nti tuli mu military rule gye batutekamu indirectly kati akozesa ofisi ye okumenya amateeka nga Museveni wabadde amenya amateeka. Tugenze maaso. Right now, the drinking general, the cow dancer, is playing pure politics, introducing to the MPs who should be Speaker of the Parliament. Museveni is supposed to be arrested too for undermining the Constitution of Uganda. Omutabani wa Nyandi Sofeti Bahabulwa, the cow dancer general Muhoozi Kainerugaba, yetadde direct mbyobufuzi mwatuuka n'okulagira ba MOP ani gwe balina okulonda kuba sipiika. Nyandi Osoferi naye ateekeddwa okuba nga akwatibwa okuvvoola constitution ya Uganda ne constitution ya amagye. The civil society of Uganda must wake up before it's too late. Fighting corruption should not be on a tribal cards like as it is getting to top government jobs. In government institutions like URA and other authorities agencies in Uganda today, UPDF, police, Uganda prison, etc. What happened to those who missed COVID money, oxygen cylinders, which made senior government officials to die like Kirunda Kivejinda, Kisamba Mugura, etc. and others due to corruption? Has anyone in Museveni's government took action against their officials who stole billions of money? So how at this particular moment, when the government is in political turbulences, without legitimacy, Dan Museveni has kick-started his son to take over power from him. We are watching. Abakulembeze mwenda ba national platform ba MOP bakansa mutandika okuba ekintu kino ng'obudde bukyali talina mandate. Mu mateeka tateekeddwa kwogera ku kigambo kyonna era amenya mateeka. Kati awo tuvudde mutegedde bulungi nnyo ku nsonga eyo. Kati kamalo bakwambulya bulungi obategere bulungi nnyo. Kankwasoke mwende kuwa mukawaligo musoke mulya bulungi nnyo. Tutandise. Mukulu Dere Drinking General ensi temanyi kiki bakupulanira naye ffe twagigambye ekisookera ddala tolina mandate erwanyisa corruption kubanga you are the son of corruption. You are the son of corruption. So the son of corruption can't fight corruption. It is impossible. Katika tukuvile kuontono. Nagambye soko kwate familia yonna ogiteke munda nga tonna kwata muntu. Babbi ense ye kumala emyaka 40 n'okutuuka olwaleero. Kati njagala okolera ebigambo bino wammanga bw'obanga oli musajja ekimala. 1. Kitaawo kennyini ne familia yammwe yonna muli babbi. Mubbi ensi okumala emyaka 40. Ninawo bino ebitonto binjagala onkolere. 1.
Kitaawo Salimu Sale kati yasinga obubbi mu Uganda ne mu budget mwali yawamba Ministry ya Agriculture ne bamutera wealth creation mwate almost government mwemutera billions ezitamanyikiddwa muwendo ezo sente Salimu Sale yazizeko mu parliament ne bamubuuza ebibuuzo sente afuna zakyala zikola mulimu ki Salimu Sale kennyini yali yazizeko mu parliament okwadressing eggwanga siriza mutera mu parliament bamutera mu budget ng'omuntu zikola mulimu ki soko kwate kitaawo Salimu Sale awo nga tumaze Muhoozi Kainerugaba soko kwate mukazi wo yennyini gow'ebijika oba gowujja ekiwojjolo wadde ennaku zino yanobamukko nga tukyali mu covid mukazi wo gw'ebijika oba gowujja ekiwojjolo gw'ozalamu abaana ne mulamu wo shati zikuteesa babba sente obuwumbi 3,900 ezaali eza oxygen cylinder gas during the COVID-19 abantu ne bafa emulago nga babbye sente za oxygen cylinder gas emulago mukazi wo gwebakako gw'owujja ekiwojjolo ne mulamu wo shati zikuteesa babba sente za oxygen cylinder gas during COVID-19 ebbiliyoni 3,900 soko kwate gwebaka naye oba gw'owujja ekiwojjolo olyoka otandika okumanyira abantu shati zikuteesa mulamu wo ne mukazi wo mulaba kuteesa soko bakwata bateeka emidda ebisigaye tugenda biraba awo tuvuddewo tugenda mpola olina soko tukwatira abantu abo Muhoozi Kainerugaba munange no video mmanyi kuoli soko tukwatire nnyoko omuto gwe bayita Margaret Kahanga Muhanga ono yabbasereza gavumenti era naye ng'ayita mu parliament ne ministry ezimu ne batuuka omuteeka Kanyonyi weebuuza bamubuuza owaaye sente zino zonna z'olina oli zijjawa maama wo Margaret Kahanga Muhanga yagamba mbu mulunzi natuuka n'okugamba eggwanga mbu ye buli nte gy'alunda agitundamu akawumbi kamu ak'ensimbi sooka otukwatire ennyoko ono omuto Margaret Kahanga Muhanga omututeera emidda tujja kumanya nti okola Margaret Kahanga Muhanga maama wo muto omukwata omusibe ekitali ekyo zip up soko okwate ssezaalawo Sam Kuteesa omuteeka emidda Sam Kuteesa yabba ssente ewaka ne mu kibira ne mu Amerika bamunoonya soko okwate Sam Kuteesa omuteeke mu kkomera nga Sam Kuteesa omumaze soko okwate era mulamu wo Shatiz Kuteesa omukwata omusibe olw'ensonga y'omu ku bantu abaatwala amafuta ga Uganda ne kitaawe Sam Kuteesa ne batwala kontrakiti z'amafuta ga Uganda ag'ebunyonyi ebunyolo sooka okwate Shatiz Kuteesa bino byenjogera biriko fakide ku gogo kwebiri Shatiz Kuteesa ne kitaawe Kuteesa mumanyusa mu Kuteesa eyagenda ne bamujjanjabira Germany cancer n'akomawo constituency ye n'azimba chachi mbu chachi yamuwonyeza ng'ate Germany bali bamujjanjabira mu ddwaliro kawo mentality tuyamba okwate mulamu Shatiz Kuteesa ne taata wakuzaalira mukazi wo gw'owujja ekiwojjolo kubanga bano be baagabana ku mafuta g'eggwanga otuyamba bakwate era ssente bazirina bulungi nnyo bwe tuvaawo sooka otuyamba otukwatire Amaama Mbabazi eyabba ssente empya n'enkadde nga yeeyita super minister n'atuuka okubba ssente ez'ekitebe kya National Reverse Movement kye balina okuzimba e Nakasero eyo n'azibba n'azirya ezaali mu buwumbi obusukka 30 soko tukwatire Amaama Mbabazi super minister omuteeka emidda olyoka okwata abantu tuli mu famire yammwe yennyini ekyo ng'okimaze muba ogenda okukwata njala sooka kugamba ekigambo kino kubanga bangi bamulina okukwata sooka onyambe gwe kennyini weekwate olina kwekwata otya katuddeko wano ngenda kwexposinga katuddeko wano katono nnyo mu malaalo njagala enseetegeere nti all real estates land by Hamis Kigundu belongs to Muhoozi Kainerugaba.
real estate zonna Arcade Malls amayumba gonna muvubuka hamu Amis Chigundu zonna business zalimu eza real estate omuli Arcade neza sembiyo kuzimbiwa ku Mwarabu na Kivu zonna zizo sente wazijjawa. Oyina ne real estate business mu Rwanda ezidukanyizibwa gwege bayita ndishi Rugondo Museveni Kanyinyi tawo ya mukwasa nga bakolagane Kagame okukolera deal z'okuzimba real estate mu Rwanda bamuyita ndishi Rugondo. Museveni ya mukwasa nga yambisa Kagame ngoina real estate ekigali Rwanda ezo sente wazijja ruddawa nginda kwambulo jja kutya gweke nyini soka wekwate waleso both nga speaker omupya nga mubbi wa mabati olwokuba nti both waberedde mu military waberedde mu ministry ya defense mubadde mu inflating budget ya gundi ya defense ne ya military ngemba mugenda kozesa milioni 3 eza dola mukozesa milioni 6 eza dola nga balance yenna agenda ku personal account sizo gomuhozi Kanyarugaba oboth kyamukuleseza nti abadde awulira nti sente zonna zibadde Ministry of Defense mubadde mu inflating budget ya defense nti mbamba ne mugenda gula bitu ya milioni 3 eza dola mugifuula milioni either nkago balukaga sente part of the money zigenda ku personal account zo ngokoso both nabala mu UPDF soka wekwate n'obulima obusibe obuteke emida other otachikola tugenda kwambula wano gwe nakupatana ne family ya mwenja bako bapaka kubawulira bubi mukwata sente gwe sente ne mugula equipments mu company eziri Russia eziri China ne mulete ebintu byamwe sente balance ne muteka ku personal accounts olina shopping malls olina real estate mu Uganda ne Rwanda amanya agazidukanya nga bulidde abantu buli ttaka lya Buganda lyonna Salonga Mulengejja lyatunze currently lyonna badde bali kwasa gwe ng'omuntu Muhoozi Kanyarugaba. That's why wano wakulu nnyo buli ttaka lyonna Salonga Mulengejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga tubadde ku Buganda Emmengo ettaka lyonna lyatunze abadde aliguza First Family ne kati currently aliguza gwe era yensonga mu meeting gye mwatuddemu nga bakola transition wagambye kitaawo ne family members the only obstacle which I fear is His Majesty Kabaka of Buganda. If possible I should eliminate him so that if the transition happens I'm not going to fear Baganda and Baganda will be no more. So let me tell you one thing, Didig. With the Baganda we've suffered in Uganda. The Buganda kingdom has suffered since the colonial time. But we've survived. Even during Obote's regime, Buganda suffered. During Obote's regime, we suffered. During the Trans regime, we suffered. During Museveni's regime, your father, we've suffered and now still suffering. So don't you dare think that if you eliminate His Majesty the Kabaka of Buganda, it will be the end of Buganda. No, it won't. Buganda will remain there and it will continue to prosper. So don't dare think that the obstacle you see, that it is Kabaka of Buganda and Buganda, that if you kill him, it will give you a direct ticket to take over our country because you know your father, he might die anytime. Somewhere to inform you mukuru. Omuvubuka oyo nga atudde. Notuno otusuulira otumunga otwamusoolini yagambye kitaawe. Ebintu byonna tubikoze naye. Kabaka ono, Kabaka ajja kunnemesa n'Obuganda. Nina okufuna ensonga, nina okukola kino ekisoboka okugyawo Kabaka. Bwe nzijjawo Kabaka Abaganda bagenda kuba bawedde. Okitegeera bulungi Kabaka ye obstacle eri Muhoozi. Kati Muhoozi, Obwakabaka wa Buganda bubaddewo emyaka gyonna. Abafuzi b'amatwale bagire babukyankalire busigalawo. Obote najjala abukyankalire busigalawo.
Azuero Amini, Lutwa, Binayisa, Paulo Mwanga, Nechitawo Najja, Nabuchankalanya Webuli. Ne uno tasaba sajja kabakanga bulowooza musigaza amataka. Obuganda tebusobola kuvaawo kubanga Obuganda ndowooza ate Obuganda mpisa ate Obuganda buli mbantu toyina ky'osobola kukola okukuba koota mu gaalo monde ekyo nkikubuulidde mbadde nkyakusomera. Amataka gonna kati gokola ogakozesa ki gonna mayiga gakuguza gosinga okugatwala. That means you are part of corruption. Businesses barambaru gahale zaddukanya zonna 80% zizo muhoozi ng'omuntu. Era baramu y'okubaddukanya business zo n'okumonitoringa estates zo mu Europe. Kyovula baramu tava ku nnyonyi America, Canada, Europe. So, I'm here to inform the international community. The gentleman known as Baram, he has immunity because he used the diplomatic passport. So he's good in smuggling huge sums of money from Uganda on behalf of CDF Muhoozi, on behalf of Museveni, to purchase properties in USA, Canada, UK, and some European countries. So that gentleman, the more he keeps on moving, the more he keeps on smuggling billions of money in dollars to purchase and to monitor Museveni's properties and Muhoozi's properties. So even back way home, the gentleman knows as Baram, he also controls and monitor Muhoozi's property. So if he comes out to say that he's fighting corruption, that is total nonsense. Because Muhoozi is the son of a corrupt dictator. So there is no way he's going to fight corruption because they're just giving him promotion politically so the public can sympathize with him, that the man, he had already touched the big guns in the government whom Museveni failed to touch or to arrest. That mission is dead at arrival. Onfu nonya yakala mbise nga buli jo mbise. Mbiyemu amazi. Kasola banga nkoze posting ate kuteddeko naddibanga Pro Max manya. Kati ense etegedde. Ekitufu kye kiriwo. Kati katuddeko eno wansi. Katuddeko eno wansi. Bwe mwamaze okusiira Anita Among ekikookolo nga mmaze okukola due diligence okumanya nti omukazi abadde anaatera okuwamba gavumenti. It's not all about corruption. No, they detected Anita Among was about to overthrow Museveni's government. That's how they came up with corruption charges. She's a corrupt lady. But the fear was Anita Among. She was determined to take over the power. So, here we go. Katugenzeko mu logic katono nnyo. Tugenzeko mu logic katono nnyo wuliriza. Kumi na bbiri omwezi guno nakola video naye njibalaga ne bagenda genda okujja kwa Anita Among. Nenna nina mulabula ddane banne era singa yawulize bigambo byange singa akyaliwo tewali kiri kuba namuga let us join hand tujjeko Museveni yagaana naagaana kati bamulina ne mugambo bigenda okujja byebiri waawo kati kisookera ddala bano kye baakoze baafirizinze akaunti z'abantu bonna 50 be nabagambye so fe bakafirizinga akaunti z'abantu nga 10 akaunti zabo bazifirizinze kati buli gwe baagala yenna ba flagging off passport zabo tebakyasobola kudduka passport ze bazi flagging okuli ne ya clerk wa parliament passport baji flagging eyampuga bonna goma passport ze bazi flagging tebasobola kuzitambulirako. Kati kyenjagala tugenze mu logic. Anita Among Mbuseke yali nominate nze ne Tayebwa oli abulungi nyoti ye. Era nga ba MP bonna bali ku side ya Anita Among. Era nga Anita Among mu campaign ziwedde yaleta ba MP abasukka 13 nga ina muna ba opposition bonna babe. Era yabaddanga ba send mu parliament ekyo kibadde kimanyikiddwa. Era nga ne bandigenze mu kalunga Anita Among abadde ajja bakubira flat. Ne basala mu jemu forcefully.
nabagambe necho kuita by election mu kinzo kwa peninga oba kinzo kuta peninga naye kyentegeddeko ne makage basanzeyo mundu ayino jogerera nebintu bingi nyo bajosangayo ne story ya lulala kati logically luddawa Anita Amongi already abadde abaka bamuwagira babadde nga 3 mwanga mu 5 era abadde alinda bulinzi kulondebwa ngina kuzomwezi 25 sibwe kiri ntiye bane batandika corruption charges ne bamujjamu kati njala soka kubole bwa Anita Amongi ya settings abantu be era nga bakyogerako ekyankwanzi ne bakkiriziganya nti yagenda okubalondebwa lwaki bameba parliament bano bonna Museveni yabalagidde bulagizi ne bagenda ewa both bakole Thanksgiving eyokuba nti yalayidde 300 plus nabagamba ne musitule engalabi zammwe nabagamba kati mugende wo both are you for you mu constituency babalondako nga bagenda baga bintu Museveni abalagira ng'embuzi nti kati musituke mbajje kwa Anita Amongi mugende direct ewo both buli omu nakwate motoka ye nagivuga nayorekere mukono ate okukongora kiretinga both ne basindika ne kaba namugamba nti kyawedde dda olinda kulayira kati abantu kulevu nga basobola mu kubira essimu naga kati tukujje kwa Anita Amongi genda kuoli from nowhere logically gwolaba Uganda muli safe oba tuli safe tebebuuzizza tebakoze eki oli abagebe kati sawa zino mugende wo both ne bakwate motoka ne bagamba tugenze mukono 300 plus ne bagende wa both from nowhere logically kikola makulu tekikola makulu kati wano wenjagala otegerere 1 oluvanyuma ne taibo bamusambye okujjako nga banazza bibye ne taibo bamusambye mu kumusamba bamuteeke ebbali public tenamanya nigo baletanga deputy speaker bisookera wano public tenamanya nigo baletanga deputy speaker bisookera wano kamba bulire deputy speaker agenda kuva mu PLU deputy speaker mukazi agenda kuva mu PLU nenga deputy speaker yo bamuyita Lilian Aba girlfriend wa Muhoozi Kanyerugaba diddigide kawo dancer yagenda okubera deputy speaker okujja kuba kikyusizza Lilian Aba kuno kuwoli video jajjiraba enseba temanyi nti Muhoozi ye boyfriend wo ne muwala wako Tessa mukazi wa Hamuwani wadiddigi njagala kitegere nti Lilian Aba yakusugulira omusajja era go baletanga ani nga deputy speaker bino teri abadde abimanyi Lilian Aba yagenda okufuuka deputy speaker okujja nga bakikyusizaamu okujjako nga bakikyusizaamu lwaki Lilian Aba mukazi wa Muhoozi ate wa PLU kyovola bogenda kumitukutu yonna ejja Twitter Lilian Aba ne mu group yasinga okuba omudomo kubanga asupportinga husband ng'ensi temanyi nti husband yani ye Muhoozi kati Lilian Aba yagenda okufuuka deputy speaker okujja bagenda kijja obojja nga bwekyogedde kirali ekyo mujja kyulya mu nkuba ezisinga obungi mujja kitegeera okitegedde bulungi nnyo kati bayinza ogati kati katulwanyisa information yalombuye tukomyewani tukomyewo tayewa naye ng'ate balina okubalansinga agenda baspeaker tebasobola kubeera basajja bombi balina okubalansinga agenda kati basobola okugangeri gyatukubye eggoolo ali Lilian Aba nayo n'otusonyi omuye yatukubye eggoolo katunoonye omulago gwe tuteekawo nenga nkugambye liri epesa eririwo lyepesa libalinawo tewali ddala okitegedde bulungi nnyo kati bwe tuvaawo mukitegedde bulungi nnyo mbategeeza kyekijja era ekigenda okubeerawo kati omukulu ono bw'amala okupulaninga ebintu ebyo byonna njagala tusooke tuddeyo bulungi nnyo
saagala bakwate off guard. Museveni abadde ajazanya politics wa deception. Ngera mulungi mu kulimba bannayuganda. Bwakugamba nti ngenda mukono, mutegere ku lw'Emityana. Bwakugamba nti ngenda Mityana, mutegere Entebbe lw'ojja mufuna. Kati kyawadde mutabani we n'amuwa akatiba keekamu. Akatiba ke baleese keekana aka diversion yaki ya corruption. Naye ng'ate script asoma mu ya kitawe gye yamuwadde. Script gye yamuwadde yeeyo. Gwe wenna ayagala enkyukakyuka. Oba tumanyi nti transition egenda mu maaso. Nkubuulidde ekyazimbisa SFC kyekyazimbisa PLU. Nga balooza tetutegeera. Tuli mu .com era njagadde ntegeeze eggwanga. Script ya Museveni okuva mu 8 up to date agikwasiza muhoozi mbwaddemu agikozese okonfusing abantu afune royalty mbwajje. Sebo, go and eat your mother something. You can't and you will not. You can't and you will not. Ekyo kyojja kitegeera ng'obudde butuuse. Olya bulungi nnyo. Kati kanku exposing ekirala. Nakino mbadde temukimanyi kikulu nnyo. Mu muzannyo gwa deception n'okuzimba ekintu nga temukimanyi, nze eva mbeera mu maaso nemba yuwa Windows. Kati kankulabise. Fenna tubadde tulaba trade order. Trade order menyoli. Mubadde mmanyi ekiri behind trade order. Fact esooka ya economic sabotage of the indigenous in the areas where Museveni didn't get votes. It was part of the mission. But the secret mission behind the trade order, ebadde deception yeruwa. Didigi bagala muzimbira ekifaanaganako ekya Kim Jong-un w'amambuka ga Korea. Naye ate Kim Jong-un amuliraanye ye Pilato. Kati Pilato ayina ebintu byakoze mu kibuga Kigali ekya Rwanda nga buli atuuka muga wow. Naye bw'ova mu Kigali n'ogenda ewologa nti ayi bambe biki bino. Kati nono bamusetinze nga public temanyi era mugenda sooka kiwulira wano. Kyekiriwa. Trade order ne destruction of properties and people's business wali ekikiri emabega. Kyekiriwa. UPDF ne SFC bayina engineering brigade